Yongerayo nate n'amawulire gaffe ag'omunyo kusatu abatuuze abawangalira egganda mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu entiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omuvuzi wa bodaboda eyakubiddwa amasasi ng'ateeberezebwa okuba omubbi w'emmotoka. Okusinziira ku poliisi, omulambo we gubadde wasangiddwawo emmotoka ng'eyo gye bateebereza oba oliawo okuba nti gye yabadde yeenyigiddemu mu bubbi, era bwe batyo bagitutte ku kitebe kyabwe ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso, wabula abatuuze batubuulidde nti ettemu lyeyongedde ku kitundu kyabwe era beeraliikirivu. Abatuuze egganda mu disitulikiti y'e Wakiso emitima gyongedde okubeewanika olw'ettemu erisusse mu kitundu kino. Kino kiddiridde omuntu omulala okukubwa amasasi emisana ttuku ng'ono abadde muvuzi wa bodaboda. Ekyalo kikuluumulukuse okulaba omulambo gw'omuvuzi wa bodaboda attiddwa ng'abatuuze balaba. Omu ku balabye ng'owa bodaboda ono akubwa ebyasi atulombojjedde bwe gubadde wakati mu nsise y'amaanyi ekituwaliriza obutalaga feesi ye. Badde abasajja babiri ng'omu ali ku ppiki, ono gw'abadde bagoba abadde ku ppiki ng'alina gw'aweese. Omusajja watuuse eri nga wakomya n'ayagala addukire wano ku kiweta wano wabaddewo paakingi nga ku ssomero wano, n'ayambuka n'agenda. Ayambuse n'agenda, ono omusajja kwe kumusika ekkooti, ono gw'abadde aweese ppiki kwe okugwawo ati. Omusajja n'agamba yono omusajja bannange, ko balina bagamba nti omusajja mukube mumutte mumalirize. Omusajja n'abamukuba amasasi, babasoose mukuba amasasi abiri n'abamuzaako eri okusatu. Oli wagambidde mumutte n'agamba kati jangu tugende. Kati oli omusajja omu abadde mweruyeru ng'omu alina enkovu ku kyenyi. Kukyendabye kubanga nange bantunuulidde nange ne mbatunuulira nabavuga ppiki. Abatuuze abalala aboogedde naffe nabo batubuulidde bwe gubadde. Mpulidde amasasi nga bakubye amasasi asatu, bambadde mu nju kufuluma ng'amanyi abamubbi tudduke tumukube ng'omuntu agudde awo ng'afudde ne bagenda. Kuba kati bamutidde wano okumpi n'essomero wennyini ndooza mulaba. Naye kati mbadde naakayingira eri munda kwenva mpulira ekiwaatukana neebuuza mupiira kiki, kati nemala nesooka nenyimirira nekiwaatuka ogwokubiri nenjagala nkomewo naye nga alina byentwala mangu nga alina ebitaba byenjagala okuteekayo eri. Mbadde nikyeyongerayo ngenza okuwulira kiwaatuka, kati lutuuse neteekayo mangu ebintu nenkomawo ngenza okusanga ng'omuntu agudde wansi. Ye ow'ebyokwerinda mu kitundu kino Christopher Muyimbwa ategeezezza ng'attiddwa bw'abadde tamanyiddwa ku kyalo kino. Essaawa eno okubategeeza nti kino oba kino kyenyinza okuyimirirako si kyangu, kubasinza kugamba nti attiddwa abadde mulungi oba abadde mubi, waba tulabye ettemu eribaddewo lye tutategedde kikwelivudde. Mu ngeri y'emu ab'ebyokwerinda baliko emmotoka esangiddwa mu paakingi Kinyana Mpindi newe battidde wa bodaboda ono era nga kiteeberezebwa nti abadde alina kyagimanyiiko. Poliisi n'ebyokwerinda bafuuzizza mmotoka eno era gye bikkidde nga bagyolekezza ku kitebe kyabwe. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku Rasouti TV Omunnyo.